Bannayuganda bannange mwebale nnyo okutwala message eri abantu bano tituli ba mugaso okusinga bwe balowooza. Muwagiri oba waliwo gwe yali anyiizizza oba gwe yali akoze eki bagamba azaala ekibyakolaki that is bwe kiba kibi naye ate kino si kiki si kibi. So n'olwekyo ensonga endesewa essaawa yakakati David Lutalo lwamanya nti tuli ba mugaso, naye mbasaba muleme mumusonyiwa kubanga tannamanya lwaki ali mu position gy'alimu. Media platforms ez'enjawulo ennaku zitwagala mumanye nti kyemu okutinga oba kyemulondawo okubeera nga likes zibasingira obulamu bw'abantu abalala bambi mu kikendeezeeko. Likes tezirina nnyo kikiziyamba. Oleme kuba muntu ng'oyagala like otte obulamu bwe bwonna bwonna. Oluusi nga yandikuyambidde oba oliawo omwana wo oba oliawo omuntu, kuba abantu ensozi zezitasinkana naye fe abantu tusisinkana. So omuntu ebalinga nga kyokola lwa like nkwegayiridde abamu tebaba na busungu bwonna bwonna naye nga ye alaba bw'anaatekawo obusungu ajja funa like. Please like eyo eyina kyegenda okukosa. Awuza social media ne likes na biki tannamanya lwaki ate nga ffe tetwagala ategeere mu bwongo bwo mugujjemu okutegeera nti Bannayuganda beetaaga obwenkanya ate nga be bakasitoma abo abasookerwako. Kyonna kyakola amale kutegeera lwaki ali mu position gy'alimu okutandika okwetonda. Byonna byayogera mu byegendereza era mu byetegereza amale. Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna mwenyala Mukama waffe Yesu. Wasuze mutya olunyiri lwa Bayibuli ng'eyo mu Befeso 3 Befeso 3:2 badesomesa mubeere nga n'okwagalana mu mweka na mweka. Be compassionate. Mubeere bakita batya bakita okwagala, naye okwagala kuli okw'Abasseruganda. Otwogera kwagala kw'Abasseruganda tulina okukijjukira wano wammanga nti ffenna tuli Bannayuganda. At the end of the day ffenna tuli Bannayuganda. Ffenna bwe tuba tutuusa olunaku tuwanika fulaaga emu, teri mu mmwe agenda kuwanika fulaaga y'Abamerika. Ffenna tuli Bannayuganda. N'omuyindi awangalidde mu Uganda okumala emyaka 3 naye atwalibwa nga Munnayuganda. Naye nina ekintu kyenzize nzuula oba ndaba. Bannayuganda byonna nga biwedde, ebyobufuzi nga biwedde. Oli Munyarwanda naye ng'oli mu Uganda, oli mu Congo naye ng'oli mu Uganda, oli mu kyonna kyoli eggwanga lyo naye ng'owanika fulaga ya Uganda. Abamu balina endagamuntu za Uganda, abamu balina passport za Uganda. Tulina ekitugatta ffenna wamu. Oli musamize, oli musiraamu, oli mulokole, oli mu kyonna kyoli. At the end of the day ffenna tulina ekitugatta. Ffenna ekitugatta ekyo kinoonyereza ojja kitegeera. Bw'ona muno okukitegeera then ojja kumanya nti buli muntu Katonda bwe yali atonda omuntu, yatonda omuntu ng'alina mu consciousness eri ekola okusalawo. Babula esomesa nti ntadde omukisa mu maaso go mu kitabo eby'omu mirembe. Agamba nti ntadde omukisa n'ekikolimo mu maaso go, naye nkuteereddewo omukisa era twalako obulamu. Ye Bayibuli. So omuntu alina okusalawo. Omuntu yenna wakkiriza Kristo akola okusalawo mu mutima gwe. Babula esomesa mu Baluumi 10:9 kirira wansi nti omuntu akkiriza na mutima gwe okwewa obulokozi
omuntu akkiriza na mutima gwe era yatula n'akamwa ke. So omuntu akkiriza ekyo kyawulidde oba okukigaana. Naye njala kwogerako ne bannayuganda, mikwano gyange mmwe abagenda okuwulira eddoboozi lino, newankubadde oli wa NRM, newankubadde oli wa kibiina kya byabufuzi kifaanana kitya, at the end of the day ffenna tugenda kumaliriza nga tuli bannayuganda. Tugenda kumaliriza nga tuli bannayuganda. Abantu bangi bagamba eddiini zaawudde mu bantu, eddiini zaawudde mu bantu. Naye ebyobufuzi byawudde mu bantu. Abantu batuuse okulabagana ne bannaabwe nga abayeekera. Omuntu alina okukola okusalawo munda mu ye agenda kuwagira kibiina ki. Maama we tagenda kubanga wagira NRM. Nina mukwano gwange omusebo yabonyaabonya ku famire ye, mukwano gwange ali Bulaayi eyo, naye kubanga maama we awagira NRM, maama we ne babonaabona. Omuvuka bamusindika ogenda okukola, bamusindika ali Uganda nga abonaabona, bamusindise Uganda, batunze akataka, bakoze kyonna kisoboka omwana agende. Omwana afuluma n'agenda Taki eyo n'agenda okukola. Mukama n'amuyamba omwana abbulukuka n'anaba okufuna kasente. Mu kufuna kasente naye olw'okubeera nti bamaama be bazadde be bawagira NRM, yawuliriza buloga omu ow'ekibiina ekimu ng'agamba nti kabeere maama wo, kabeere famire yo nga bawagira NRM, ebyo byonna bikolimo, manya nti be bakuletedde okubonaabona eyo gy'oli. Naye nga tejjukira omuvubuka oyo abadde waka Uganda ng'abonaabona, talina kyalina. Naye bamutambuza, bakoze kyonna kye basobola, bamusindisa alinnya ennyonyi agenza okuyiiya, atandise okufuna ku kasente. Naye atandise okufuna ideology nti omuntu yenna awagira NRM oyo mumuboole, oyo manya tali ku lwaffe, oyo manya ekyo kisiraani. Maama we awagira NRM, ne taata we awagira NRM. At the end of the day omuvubuka ayambadde ekintu, kubanga awulire babloga boogera, bali babloga boogera tebali Uganda, bali mu mawanga malala. Ogenda okumaliriza sebo teri kasendeka waabwe nti anti kati nze sene mbaweereza zaaki, mwe mutusibyeko omusajja, mwe mutusibyeko obwavu, mwe mutusibye eno. Singa tetuli eno, singa tuli Uganda tweyagala. Naye nga badde Uganda nga teyeyagala. Nyala kwogera ebigambo bino nti gavumenti eno eriko, gavumenti ya Mwami Museveni ereme kutukozesa nsobi, ereme kutukozesa nsobi, ereme kutukozesa nsobi. Nakyemalira yenna wabanga ali mu ntebe ebyo byayagala okulaba. Naye manya nti kati obukulembeze bwa Mwami Museveni ono nga bwali tasobola kubuda, tasobola kutaa ntebe agirekere bantu balina ideology efaanagana bwetyo. Tekisoboka. Njagala kubagamba ebigambo bino ekyo tekisoboka, tekisoboka. Kubanga munnayuganda togenda genda ku street oleekaane, tekisoboka. Togenda genda kwata mayinja, tekisoboka. Tosobola. Uganda tetunaba kutuuka waawo nti kwekalakaasa paka obukulembeze bunaavaako. Naye enkwata gye tukuttemu bannaffe, enkola gye tuyiseemu okwata bannaffe, nze nange ali wano nandyagadde okulaba enkyukakyuka, nandyagadde okulengera omukulembeze omupya. Naye tulina enkola eno etandikiriza, enkola eya atawagira kibiina kino oyo mumuboole. Enkola eno tulina wegenda kututwala, kubanga bagenda kubooleramu maama wo, bagenda kubooleramu baganda bo, bagenda kubooleramu abantu abalala batalina musango, kigenda kuliramu omuntu amanyi n'atamanyi. Lwaki sibeerekereza? Mukama bankuumire. Mwerabe.